Mbalamusizza bassebo ne bannyabo, abaana, abavubuka n'abakadde, bakojja ne bassenga era na buli omu mu kiti ekyawukana ku ebyo. Nkomyewo nate okuzimba ku musingi gw'akatabo kaffe oba olugero lwaffe olumanyiddwa nga Nkeesa Lukya bwe naleka nsimyeko omulundi oguwedde. Leero nze n'essuula yaffe ey'okubiri eyitibwa Tuzuukusa Eddambo era nga nandisabye ku mulundi guno mwenyweze okukirawo. Wabula gwe yasuwa essuula eyasooka nandikusabye ogifisiza obudde osobole okugoberera obulungi. Nga sinnatandika kansooke nkujjukizeko katono we twakoma mu ssuula eyasooka neesogga okubonaabona ate kwe mba ngatta ebyaleero. Mu ssuula yaffe eyasooka mwe twalabira Nalukenge mwannyina w'omunyumya ng'afa mu nfa etali ya bulijjo era oluvannyuma lw'okufa kwe kasajja kattubambi kaatandikanga okumulootanga entakera oluusi ebyakabuzanga n'otulo. Tusembayo nga tulaba katwaliddwa ew'omuganga okugangibwa obutaddira kuloota bintu bya nkula eyo era bwetyo Mukama n'akayamba ne kaddamu okufuna ku tulo. Ndowooza katwolekere essuula ey'okubiri. Tuzuukusa Eddambo. Katabo kaffe Nkeesa Lukya, essuula ey'okubiri, Tuzuukusa Eddambo. Nga wayisa akabanga mukulu wange Kibirige yabuuza maama ensonga eyali yetulobera okusenguka okugenda eri kitaffe gye yali akolera. Wabula maama n'ategeeza nti kino tekyali kyangu nga ye bwe yali akirowooza. Yategeeza nti kasita weetantalanga okuva ku kyalo kino olubeerera ebigombo ebikutuukako nga biyinza okukulema okunyumya. Era bwe nawulira bino ne mmanya nga twali twagwa dda mu nnyanga era nga tetukyalina kindi kyakukola mpozi okutuula ne tukkakkana. Mwannyinaze yagenda atuva mpola mbirowoozo mpozi taata ate yaddamu okumutujjukiza. Omanye ebbanga lya mwaka nga mulamba kitaffe yayitakomangawo okuva gye yali akolera, engeri gye yali omulunnyanja ate ng'avubira wala twali tetulina ngeri gye tuyinza kumutegeezaamu bifa waka anti ng'entambula nzibu nnyo. Era kino kyaleetawo omuwaatu ogw'amaanyi ogwamulemesanga okujja okulaba ku beewuwe wabula sirowooza nga musajja wattu bwe yali akyagala. Olw'okuba bwe yajjanga yatulekeranga ebyokukozesa n'ensimbi eziwera, ffe ng'abaana tetwalina nnyo nsonga zimutwetaaza mpozi okwagala okumulabako obulabi. Naye mwannyinaze bwe yafa twagezaako okumumanyisa wabula ne tulemwa. Kuba okuva ewaka okutuuka gye twali tulina okulinnyira bbaasi eyali eyinza okututwalayo waali wala nnyo era nga kikwetaagisa okusooka okuvugawo akagaali olyoke otuukeyo. Osanga ye mukulu waffe Kibirige yandisobodde wabula ebyembi taata gye yali akolera maama yekka eyali amanyiyo anti ye waali ewaabwe era eyo gye yali yamujja okumuleeta mu kibonoobono ky'ogwalo Nkeesa Lukya. Bwe twalaba guli gutyo ne tusalawo tulinde bwe wanaabaawo agenda ng'ava kuno tumutume, wabula taata yatuuka kudda nga mpaawo gwe twali tulabye. Wali kyenkana wayise eddaaza ddamba nga mwannyinaze omu yekka bw'ati amaze okutuva ku maaso, kitaffe n'alyoka akomawo. Ezziga ly'omusajja liva wala naye taata bwe yabuulirwa ebyatuuka ku muwala we n'agakaaba. Yamala ennaku ng'agagulukusa naye naffe bwe twamulabanga ng'akaaba ne tumweyungako. Okumanya kitaffe yalumwa nnyo n'ebyokuddayo ku nnyanja yabyeressa yadde mu kujja kwe teyakiina mbirowoozo anti yeetalaba nsonga emuzzaayo kuleebuukana nga baleebuukanira tebalina mirembe wadde. Okusalawo kuno tekwatuyisa bubi yadde kuba twakimanya nti embeera ne weeba nkambwe etya bw'abaawo ng'omulabako lwakiri oguma. Twaddamu okutambuza obulamu nga bulijjo wabula nga tetulemwa kulowooza na kusubwa mwannyinaze. Ate ndowooza kunze kyayitirira
anti bwe najjukiranga engeri gye yampaanangamu bwe nabanga nina kyenkoze amaziga ne nfukumula. Yadde nali kalenzi katono nnyo naye bwe nabangako ne kyenkoze nga kibadde kyetaagisaamu ku maanyi nga talimwa kumbatiza lya njovu. Ate bwe baalinga balina gye bantuma ng'ayagala nnyanguwe olwo ng'ate ambatiza lya nnyonyi anti mbu nga sidduka mpe n'enyambwa. Bino buli bwe nabijjukiranga ennaku ne mpamba. Oluzo lwali lukka n'aluzaala ng'omuwulu amulisa ku mmere, twasalawo tulwesonyiwe obutaluddira ne bwe wankubadde lwe lwatuli okumpi. N'enzizi endala bwe twalinga twagala okuzikimako twamalanga kwekuŋŋaanya ate nga tetuzigendako mu ttuntu anti yali alumiddwa ku musota. Ne bwe kwalinga kutyaba nku twakolanga bwe tutyo anti n'embibira wali si wateefu. Mu kibira mwe twasinganga okutyaba enku abaatusooka baali baakibatiza lya Kindeeze era ng'ennono y'erinnya lino mbu yali yava ku musajja eyali agenze muno okutema emiti gy'okwokya amanda ekintu bwe kyamuleega ekifuba nti yawulirwa ng'alaaja n'agamba nti Kindeeze, Kindeeze, era mbu bye ebigambo bye yasembayo okwogera ne lukazakkaza. Emiti gy'omu kibira kino gyalimu amasa ag'enjawulo nga mulimu emiwanvu ate nga minene okuzaama okugattako n'egyo egy'ekigero. Mwalingamu n'obutittiri obutonotono ekyakireetera okubeera ekiziyivu ennyo, kale ne bwe bwalinga misana kyali kizibu kuyisaamu maaso n'olengera emitala. Lumu twasigendamu okusennya enku era ewaka nze nzekka eyali avuddeyo anti Kibirige yali ne taata nga banoga mmwanyi ate ye Kaalule ng'ali kugwa amazzi. Yadde ewaka nali nvuddeyo nzekka naye nali nalagaanye ne bannange okuva mu maka amalala era bwe twali tugenda. Twekuŋŋaanya mpola mpaka ffenna bataano bwe twawera bwe tutyo ne twolekera ekibira. Engeri enku gye zitaali za kunoonya nnyo, mu kaseera katono twali buli omu amaze okusiba olusekese lwe yali ayinza okwetikka. Engeri gye twali tuzanguyizza tutyo twasalawo tusooke tutuulemukko tunyumye anti tetwayagala kudda manguka ate kutoba ne gye twali tuleseeyo. Twatuula ebbali n'ebbali w'akakubo akaali kayita mu kibira kino era nga kaggweera ku lusaalu. Emboozi yatandika okugwa amakerenda nga twenyumiza ebitali bimu. Nga tunyumya, munnaffe omu yatutegeeza nga ye mbu yali talabanga yadde ku kintu ekiyitibwa omusambwa era mbu yali akoma kuwulira nga byogerwako bwogerwa. Bannange beegatta mu mboozi abaali bagirabyeko bamunyumize naye nga nze buli kye boogera kikanya kunzijukiza Nalukenge. Nga bakyanyumya essota eryakula lyava mu kati mwe lyali tasuubirwa ne lituyita wakati. Nze nali ntudde waggulu ku kinywa kyange naye nagenda okuwulira nga kitandise okujugumira. Twagezaako tudduke wabula nga mpaawo ayinza kusituka. Era okutemya n'okuzibula eyali atudde waggulu ku nku nga neerindiggudde eddaku lya Kabaka. Amaaso gange gaakwata engeri y'olufu n'ekyavaamu kuwulira kamunguluze bwe ntyo omutwe ne nzisa wansi. Nga wayisa akabanga nadda mpola naye nga ku bannange tewali gwe ndaba. Nasooka ne ndowooza nti oba bo baali basobodde okwetikka enku zaabwe ne bagenda. Naye nagenda okwetegereza ng'ebinywa byonna weebiri wabula ng'essota libizingidde mu kkata lyalyo era nga terindi wala. Natunuulira essota lino ne linnema okutegeera olw'engeri eyeewuunyisa gye lyali lyakulamu. Ku mutwe gwalyo yalinako akagule ng'ak'enkoko ate nga n'amaaso lirina asatu. Mu kulyetegereza kuno kwonna nali nnoonya we mmaliramu musubi wabula ng'amagulu ganzitowanga agasibiddwako olubengo kale nga n'agagawalula sigayina. Oluvannyuma essota lyazingulula ekkata lyalyo ne lyesoobolola mpola ne lidda mu kibira. Wano ne bannange we baakomerawo wabula nga ku bo tekukyali asigazza kagoye ku mubiri. Baali basaliddwa emisale egyambuka n'egikkirira wabula nange nagenda okwekebera nga wansi w'ebbeere lya kkono wasaliddwa omusale omunene wabula ng'era n'obutuuliro bwange
tebulutonze. Tetwalina budde bwa kwenyumiza bibadde buli omu gy'abadde, mpozi twassaako bussaka kokola tondeka nnyuma kuba nange amagulu gaali gatoowolokose. Enku twaleka awo ne tuduma wabula nga bannange bali bute. Olwafuluma ekibira, engeri gye twali tetuva mu maka gamu, twagenda tweyawula mpola buli omu ngadda ewaabwe. Nze bwe natuuka ewaka ekyaddamu okunneewuunyisa, nasanga enku ze nali ntyabye zisimbiddwa ku muti gw'omugavu ogwali emmanju era nga ye maama yabakanye dda n'ogw'okukisokoola. Maama bwe yandaba n'ambuuza nti, "Kawooya, bw'omaze okuleeta enku n'okwata kuli awo?" Nali ngenda okumunnyonnyola ogubadde ate nagenda okuwulira taata mu nju ng'agamba nti, "Nze mbadde mutumyeko ewa mwami Ssempeebwa." Natabulwa ne ntuuka n'okulowooza nti oba mbadde ndoota, naye nga si bwe kiri, anti n'obukakafu bw'omusale nali mbulabako n'agange. Nabannyonnyola era ne mbalaga n'omusale ogwandi mu kifuba, naye ne balemwa okukkiriza nga bagamba nti osanga kyali kiti ekyali kinkolobodde. Mu kaweefube w'okwagala okubakakasa, nayagala mbalage n'ogw'oku kabina, wabula n'entya okuswala bwe ntyo ne nsalawo ŋŋumire okubuusabuusibwa. Wabula yadde nasirika, naye saddira kugenda mu kibira kino era kaabula kata n'ebyokutyaba enku mbiveeko. Lwakuba kyali kizibu, anti obwetaavu bwazo bwali bw'amaanyi nnyo. Ekituufu ekyali kino nkeesalo kyali tekyesiimisa, anti nga buli lunaku waliwo ekibaawo ekibamba ekitali kya bulijjo, naye si nti byonna byatuukanga ku ffe. Waliwo omusajja gwe baali bayita Ssemusu, era ndowooza ye yali asinga okuba bijodolo ku kyalo kino, anti ng'ettaka ly'alina liva kuno n'eri. Ku ttaka lye erisinga yali alimirako mmwanyi n'ensuku, ate eddala ng'alundirako nte okugattako n'embuzi. Wabula ng'oggyeko obusa bwe yajjanga mu nsolo ze n'abutwala okugimusa ennimiro ze, mwami Ssemusu yalina nnyo kirala kya yali ajja mu nsolo zino, anti ng'amata ebiseera ebisinga agaba magabe. Kubanga tewaaliwo ntambula nnyangu kugatwala ku kibuga gye gaali gasobola okutundibwa, kale wadde oluusi yapalapalanyanga n'atwalayokko, naye nga gaagaba ge mangi. Buli lwa mukaaga yasalangayo ente namba n'agabula ekyalo ewatali yadde omuno gw'ennusu ogumuweereddwa. Amatooke gaamwengerangako buli lunaku, wabula engeri ku kyalo gye kutaaliko nnyo bangala obunnani batasobola kulima, amatooke yagatemeranga nte ze. Kale wadde oyinza okugamba nti oba oli awo yali alundira bwereere, naye teyalekangayo kulabirira nga nsolo zino. Mwami Ssemusu ekyasinga okumuwa obugagga zaali mmwanyi empitirivu ezaabalanga n'amatabi ne gakweya obulevu. Ebiseera by'okunoga emmwanyi bwe byatuukanga, bannakyalo kyenkana ffenna twagendanga ewuwe ne tunoga kumu naye, wabula naffe kino twakikolanga awatali kumusasuza. Okumanya zaali nnyingi bulala, wadde twamuyambangako, naye ekitundu nga kimu kyakusatu ku mmwanyi ezaabanga zengedde zaalekwanga mu musiri. Omwami ono wadde yali mugagga nnyo bw'atyo, wabula yali muntu w'abantu, nga bw'aba asazeewo okunyumya mboozi tasosola mwana oba mwavu. Wabula musajja wattu eby'obulunzi byagenda bimwonoonekera mpola, anti embuzi ze zaasooka okufa ekituyi, ate endala nga zibula bubuzi. Ate oluvannyuma n'ente ne zikwata ekkubo lyerimu. Ensolo ezaafanga waabulangawo ensonga ey'essimba gye yali ayinza okuwa nti ye yali eviirako kino, anti ng'olabira awo ebadde ennamu ng'etondose egudde eri. Eyali agabula ekyalo buli lwa mukaaga yatuuka nga kyenkana akigabula buli lunaku, wabula kino teyakikola lwa kwagala, anti ng'efudde taba na kindi kyakugikolera mpozi okugiwa abanywanyi ne beeriira. Ekyewuunyisanga, ensolo ezaafanga obufi nga bagenda okuzibaaga nga mu zo temuli yadde omusaayi, ekyalowoozesa abatuuze nti osanga ebyeneena byakuli bye byaziwuutanga. Eyalina ebikumi n'ebikumi by'ente yatuuka n'asigaza obute 30 bwokka mu bbanga ettono ennyo.
Abalaala abaali abangi yabasalako mpola paka bwe yatuuka n'asigaza omulaalo omu yekka bw'ati. Wabula lumu musajja wattu yali asigadde ku gw'okulunda yekka yawulira enswagiro n'amaloboozi naye nga talaba bagafulumya. Ng'akyali ku bunkenke bw'okuzuula yagenda okulaba ng'ente enogoka ensingo era ekyaddirira kugwa wansi. Yasembera alabe ekyali kituuse ku nte wabula yali agikwatako omusota ne gugiva mu kamwa ne gumutema omukono. Mu kaseera katono omukono gwatandika okuwaga era n'amaanyi ne gamukeewa. Yagezaako ne yeewalula asobole okudda eka naye ng'abuusabuusa oba anaatuuka. Mukama yamuyamba wabula yagenda okutuuka nga n'ekyenyi kimuwulubadde. Yatandika okunyumya bwe bibadde naye nga bambi abyogera asikondoka. Yatuuka ng'omukka abaka mubake era baali bakyayandayanda ne lumumalamu amazzi. Olw'okuba ewaabwe waali wala nnyo ate nga ne mukama we teyeekakasayo bulungi, yasalawo yeetikke eddimo n'obuvunaanyizibwa bw'okutegeka okumuwummuza. Era mwami Semusi yasalawo omukozi we amugalamize ku ttale anti mbu yali tasobola kumussa ku bijja bya bajjajjaabe olw'ensonga ezitali zimu ze yawa. Omwali n'ey'okuba ng'ono teyali wa kika kye. Nze wano nali ndowooza nti ettale lino lyali lya kufuuka kyenkana lya muzizo, naye ne lwe yaziikibwa waaliyo abalunda ente ng'ebyali bituuseewo nabo baali babitegedde. Okuziika nga kuwedde era nga wayise ennaku nga 2, nze ne munnange Ssempa twayambuka ku ttale lino lyennyini okweriira ku mpafu ezaali zitotoogana ng'obukolwa. Olw'okuba omuti gwe twali tusiimye okulyamu empafu gwali gulinnyika, twasalawo ffembi ne tulinnya. Yadde ku ttale lino waaliyo emiti naye tegyali mingi bw'otyo nga bw'oba oli waggulu osobola okulaba kyenkana buli kifaayo. Twali twakalinnya nga tewali yadde ndowooza yatadde n'empafu mu ttama. Munnange yagenda okulengera ewalako ng'omuntu ajja gye twali. Tetwasooka kutegeera oba yali mukazi oba musajja, wabula bwe yagenda asembera nasobola okumanya nga yali musajja gwe nali mmanyi obulungi. Twamwetegereza obutamuggyako maaso mpaka bwe yatuukira ddala okumpi ne we twali. Omuwafu mwe twali gwali gusemberedde ddala ku malaalo era nga n'empafu zisobola okuva mu muti ne zigagwako. Omwami ono bwe yatuuka ku malaalo n'ayimirira. Yasooka n'amagamaga buli ludda alabe oba ye yali ku ttale yekka wabula kyeyeerabira kutunulako mu muwafu anti yo twaliyo. Mu kaseera kano ffe twali twekutte ku matabi nga tukirako ebinyira wamma nga tutya n'okutemya kuba twali twagala tulabe Ssenkaggale kye yali azze okukola. Yafunyulula eggemo ly'empale n'aggyamu akati akaali kakutte omunyale. Mbuwanvu kaalinga engalo ya tteevuunya ey'omuntu omukulu. Yaddamu n'amagaamaga ebbali n'ebbali wabula ku mulundi guno yayongeramu ku bwangu era bwe yamala okukakasa nga ku ttale yaliyo bwa ppeke n'atandika okukoowoola omuziike nga bw'agamba nti, "Kakembo." N'ekyaddako kwali kuwulira ayanukula kye twekakasanga omuziike ye yali ayitabye. Omwami ono olwamala okuyita n'addira akati n'akasimba ebugwanjuba w'amalaalo era teyabandaala ne yejjawo. Naffe twalaba abuliddeyo ne tuva mu muti naye nga mpaawo alidde ku mpafu. Twakampulira n'ensisi era kaabula katangwe naye ndowooza Mukama yali ku ludda lwange. Nga ntuuse wansi munnange yava ekirowoozo mbu watya tugenda ku malaalo naffe ne tugezesa ng'omusajja oli bwe yali akoze ntulaba oba ddala byali bituufu. Nagezaako okumuwakanya naye nansinza amaanyi oluvannyuma lw'okunnangira obutiitiizi. Namala gamuleka wabula ne neewema okusembera gye yali agenda okugezesereza. Yatambulanga adda ku malaalo
wabula tannatuukira ddala nagenda okutunula ewaali wakutte yali asimbye akati ate nga ndaba yavaayo. Twasooka ne twevumbika mu kasiko naye oluvannyuma twazuula nga yali azze kuyimbula nte ze era olwamala n'addayo. Awatali kulwa twakukunuka gye twali twekukunise ne tutandikira we twali tukomye. Sempanga yenna amegeredde yakuula akati we kaali kasimbiddwa era olwamuterera mu ngalo n'ayita mu lusaazisaazi nti, "Kakembo." Yaddamu n'ayita omulundi ogwokubiri naye nga mpaawo kwanukulwa. Wadde nali nfaanana atidde wabula nali neesunga okuwulira ng'ayanukula era ekyobutayanukula tekyampisa bulungi. Munnange ng'amaze okukakasa nti Teebe Kanyego yakutama asimba akati k'omusajja we yali ayakajje, naye nze mbwangu nenzijukira ng'omusajja oli mu kuyita akati kaamuli mu mukono gwa ddyo ate nga ye munnange yali akatadde mu gwa kkono. Era bwe namugamba kino yasalawo addemu ayite, wabula ku mulundi guno yayongeramu ku maanyi. Kye simanyi oba kye kyaleeta omufu okwanukula oba kye yakola ekyokukyusa omukono. Anti twagenda okuwulira ng'ayanukula nti, "Oŋŋamba ki?" Engeri gye nali mmanyi ng'ekyo kye twali tugenderera okuwulira saasooka kutya, wabula nagenda okulaba munnange ng'asiikudde emisinde. Nga nkyebuuza kye mba nkola okulaba eddambo nga libuuse emagombe, era wano nange we natandikira okufuumuuka nga nzira munnange gye yali akutte. Olw'okuba ye yali ansoose okusimbula, nze nali muvaako emabega ate nga nange mperekerwa eddambo. Nadduka nga nkuba enduulu naye engeri gye nali nziruka nga bwe ntunulatunula emabega nali nyambusa bwente n'enseerera ekyenyi ne kinywegera ettaka. Mu kugwa nagwa mu kkubo wakati wabula nga ye munnange emisinde gy'aliko akulowoozesa nti anywa mafuta. Nagezaako okwanguwa nsituke naye mba naakasimba omukono ogwokubiri eddambo ne linninnya ku mugongo n'enzirawo. Wabula lyampitako buyiisi ne limera munnange eyali akulembedde. Mu kaseera kano nali nfunye ekiwuggwe nga gye nzira ne gye ndeka nsobeddwa. Nali sisobola kudduka nga nzira mabega anti nga si ewaffe. Ate nga ne mu maaso ntyayo kuba ye wali wakutte eddambo. Kale nali nsobeddwa eka ne mu kibira. Naye bwe namala nasalawo nzire mu maaso kuba saali na kyakukola. Wabula eyali asimbulidde mu misinde nakyuka ne ntambula ate nga nsooba busoobi kuba obwekengeze bwe nalimu bwali buyitirivu. Okusinziira gye twali okutuuka ewaka nalina kusooka kuyita Mbasempa, wabula nagenda okutuuka nga abantu nga 10 bakuŋŋaanidde ewaabwe. Nabasanga beewuunaganya era nga balabika okuba ng'ekyali kigenda mu maaso nabo kyali kibasobedde. Nasalawo nange nsooke ndege ku byali bibeewuunaganya wadde nali mbimanyiiko wabula nali sinnategeera gye biggweeredde. Nagenda okulaba nga Sempa yeebase mu ddiiro wakati wabula nga n'eddambo limugudde erudda. Budde buno ye Sempa yali takyayogera wadde okwenyeenya mpozi ng'asigaddeko ntunnunsi. Abeewaabwe baali basobeddwa kuba baali tebamanyi nsibuko y'akalunsambulira era nze mbategeeza bwe gwali. Wabula nga nkyali mu kuttottola eyali Kanaaluzaala ŋŋamba eyali asimbye akati ku malaalo g'akakembo we yatuukira. Ogwali gubadde yali agumanyi wabula yeefuula talina kye yategedde era namuwulira abuuza ogubadde abaali batannamumanya bamunyumize, wabula baamunyumizanga bwe yeesisiwala era kyababeerera kizibu okumanya nti ye yali aleese nnabe. Kuba wadde nali mbalabudde naye nali sinnabagamba muntu mutuufu. Abazzi baatandika okuwa amagezi ku ngeri Sempa gye yali ayinza okuvumulwa era mangi gaagezesebwa naye nga mpaawo gayamba. Oluvannyuma baasalawo batumye omuganga mu mbeera ya kinene kigenda na kusingirwa era mu ddakiika ntono Jjajja Kazunzanjuki yali amaze okugoba.
Mu kaweefube w'okwagala okulokola obudde teyalwa, n'akoleza ennyimba ezikoowoola abakulu. Naye kye neewuunya ku baaliwo nze ne mwami Ntambaazi eyasimba akati ffe tutaayanukula, anti nze nali sizimanyi, mpozi ye ekyamulobera kye saategeera. Mu kaseera mpawe kazira empewo zaali zamwetibye dda, era olwakkalira n'atandikawo gwali gumuleese. Yasooka n'alagula ekyali kituuseewo, naye byonna nga bwe yabyogera nga tebyawukana na byaliwo. Bwe yamala yakukunula ekibindi kye mu kibbo ekyali kikutte obukuku, n'akommonta nga bw'alagira ekyali kyambadde Ssempa okumwambuka embagirawo. Oluvannyuma Ssempa yalabwako ng'asitula omukono, ekintu ekyali kitannasuubirwa, anti ebbanga ly'emabega yali afaanana afudde. Omuganga ono era yajja akati mu ngalo za Ssempa ffe twali tutannalaba, n'akakunguzza mpaka bweru, bweyutyo n'eddambo ne ligoberera. Nze wano we nategeerera era we nalowooleza nti osanga amaanyi agatambuzanga omulambo guno gaali mu kati. Jjajja bwe yafuluma yatambula mukungujjo ng'adda ku ttale, Kakembo gye yali agalamiziddwa okumuwummuza nate. Mu kudda ku ttale bangi baamugoberera, naye nze saddayo. Eddakiika ensaamusaamu nga zimaze okuyitawo baakomawo, era olwatuuka jjajja n'alagira abomba Ssempa okufuna sseggwanga enzirugavu zigi, okossaako n'ekimeeme enzirugavu. Yagattako ebintu ebirala ebitali bimu bye sikyajjukira, wabula nga byonna byali byakusaddaakwa mu kaweefube w'okwambulula Ssempa, kuba kyali kimaze okuzuulwa nti ekitambo kyali kimaze okumwambala. Amangu yalagiriza omuliro ayokye akati, era wano we nalabira nnyiniko ng'atunula bakindegere ng'omukadde atunula mu kaleega, okugattako okufunya emimwa ng'ayita abaffe. Akatiikeko kaayokwa, era emikolo bwe gyaggwa waayitawo ennaku 3 Ssempa n'adda mu nteeko. Banaye n'essula yaffe ey'okubiri bwe tutyo bwe tugituuse ku nkomerero. Ebadde mpanvu naye ndowooza nti era ebadde nnyuvu. Mbasaba mbasiibulire wano, era mpaka ku mulundi oguddako we tunaakomawo n'essula yaffe ey'okusatu, naye tagenda kuba nnyangu. Tuzimba mu kkubo ly'emisambwa.